ku Eklezia ya Our Lady of Africa Mbuya ekkubo ly'omusalaba balitambudde mu ngeri ya njawulo. Waliwo omuvubuka eyewaddeyo n'ayita mu kubonyaabonyezebwa nga Yezu kwe yayitamu. Nga bwe babadde baagala okujja ekifaananyi ekituufu ekya Yezu, naffe mu mboozi eno katumuyite Yezu wadde nga bbe ebyalo tugenda kubirekayo okusobola okugoberera obulungi emboozi eno. Okutandikira ddala ku Eklezia Embuya, Yezu watandikidde okwetikka omusalaba gwe era n'atandika olugendo lwe okumutuusa gy'agenda okukomererwa. Olw'okuba abantu babadde bangi abakuŋŋaanye okutambula olugendo luno ne Yezu, abasirikale nabo babaddewo okusobola okuluŋŋamya ebidduka. Omanyi bagamba awaba ebirungi ate n'ebizibu bwe bibeera, kati okutuukiriza olugero okwerinda si buti, na bano mu kutambula kwabwe babadde ne ambulance ezibadde zibagoberera. Okutambula kuno obwedda kusaanikiddwa ennyimba ezitendereza omutonzi. Baabaana abadde batasobola kutambula bazadde baabwe obwedda babasitudde nabo okulaba Yezu bwe yabonaabona n'omusalaba. Njagala abaana bayige eddiini. Musanyufu kutuuka ku lunaku luno. Bangi tebatuuseyo. Kinyumira okutambula ne bazadde bange. Ate njagala kumanya eddiini yange. Ntambula n'omwana kuba njagala Yesu Kristo n'okubalanzirira ku musalaba omulokozi wange. Okutambula kwonna obwedda embooka enyooka ku Yezu awatabadde yadde okumukwatirwa ekisa. Obwedda batuuka mu bitundu ebimu nga basiriikirizaamu okumukuba embooko ne beegayirira omutonzi. Waliwo abalabiddwako nga bayaayaana waakiri okufuna we bakwata ku musalaba. Olw'okubonyaabonyezebwa okususse, abamu balabiddwako nga amaziga gabayitamu. Abalala engatto zeegaanya ebigere ne basalawo okuzikwata mu ngalo. Yezu ono yeetooloozeddwa mu bitundu eby'enjawulo okubadde Embuya, Nakawa, Kinnawataka, Mutungo, Bugoloobi n'ebirala. Waliwo eyeefudde Simon ow'Essirin n'ayagala okuggyako Yezu omusalaba amusitulireko, naye kye bamukoze alifa kirojja kuba emiggo gyonna gyolekedde ye. Ono emiggo bwe gimuyitiriddeko n'azzaayo omusalaba ewa nnyinigwo. Nga Yezu amaze okuyisibwa mu kubonyaabonyezebwa, azzeeyo ku Eklezia ya Our Lady of Africa Mbuya gy'akomereddwa ku musalaba. Eno asanzeyo abantu abalala babiri be bamukomeredde nabo, okubadde Dismas omubbi omulungi ne Gestas ataali mugumiikiriza, okuweza abantu abasatu bwe babakomerera. Kati ngazzeeyo mu bw'obuntu obwa Yezu nga bwetikkudde, omuvubuka ono Dennis Ziwa atubuulidde nti guno mulundi gwe gwa kusatu nga kino akikola. Atunyumiriza ekimwaliriza okukiddiŋŋana. Banefumitiriza mu mbeera yange ne karakita ye nga gye yali akozesa ebiseera biri eri, kubanga buli omu alina ebibi, so nange mba nefumitirizamu ku bibi byange, era ng'abantu abalala mbadde mbalaba nga batambula nabo babifumitirizamu ku bibi byabwe. Agamba ebbanga ly'amaze ng'ayita mu mbeera eno aliko ebirungi byagifunyeemu. Status yange mu society eri waggulu nnyo, kubanga bakulaba nga okolanga Yezu olw'ekifaananyi society kyeba ekutwaliramu, eso ekutwalirako eyo level ya waggulu. Ate n'ekirala nange nze kenyini waliwo ebintu kati besitasobola kukola, kuba kati webikola bakulabanga nga ali mu kifaananyi kyani ng'eyakolanga Yesu. Ng'ekintu ekirala kyonna Ziwa atubuulidde okusomooza kwayitamu oluusi okumwaliriza okwagala okubivaamu. Akuba omugo naye n'oguyambu leero gukutte yajasitireyo kanenga butonotono. Father James Patrick Jumba nga ye bwana mukulu w'ekigo kino akuutidde abakkiriza okusigala nga beeyisa mu mbeera mu kiseera kya kalima. Abira empisa ennungi ze tuyigidde ze tutambuliddemu, ez'okwegayirira, ez'okwebonereza, ebikolwa ebyekisa nga tugabako ebyo Mukama byatuwadde, tusigale nga tubitambuliramu ne bulijjo nga n'ekisiibo kiwedde ennaku zaffe zonna ez'obulamu. Okusinziira ku byawandiikibwa olw'okutaano olutukuvu lwe lunaku Yezu lwe yatuukiriza ebyo ebyamwogerwako.